Tukulamusiza nnyo ku Beg TV ey'omutimbagano ekuweereza amawulire amatuufu ne programu entuufu ebyaffe si byakuvuma si byawalaala tunoonya abantu abayina ensonga bamanyi Uganda gyevudde ne gyegenda ebyobufuzi gye bivudde ne gye bigenda. Olwaleero tuli n'omukyala ate eryantama eyeeyogerera mukyala Salamu Musumba ebyobufuzi abibaddemu kumpi ku buli level. Toyinza kukkiriza nti yava mu Parliament n'agenda n'abeera ssentebe wa district. Ate tumanyi kiddako sokubuuze ku balayi baffe. Banayinga neesiimye nate okubalabako mikwano gyange. Tuludde njagala mubuulire abatulaba nti bwe tutyo bwe tukuze mu byobufuzi omulembe gwaffe era nammwe mbeebaza kuba bambi mubadde basaale mu kulondoola politics owensa ne Uganda etwesiimisa ffenna. Nze Proscovia Salamu Musumba, nze omuwala omusoga owayise ife Kyabazenga tabula nadyopo okuna. Nze Munnayuganda. Gwe Munnayuganda ayagala eggwanga lino n'ebibiina by'otandise byogerereko ddala bamanye amaanyi go. Abatulaba bantegeere nzaani. Nze Proscovia Salamu Musumba natandika emirimu gyange mu mwaka 87 era 86 namaliriza Makerere. Manye nakwezo omwana omuwala nganza okusoma Makerere nga kyewuunyo nyabala oyagala nga n'abalenzi bakutya nga twetya awo ye muwala wa gundi yasoma nnyo omwetaddeko tondetera bizibu onoomusobola tomusobole. So twabe Makerere kiba kirungi ne mbategeeza nti tulinga abatandika ne gavumenti eno. Wa President Museveni yali chancellor ngere biseera ebyo president yabeera chancellor wa university Senkulu. So Febe yasooka okutikira degree era twatandikira mu ssuubi nga tumanyi nti tugenda okuzimba Uganda empya. Uganda ffenna gye tugenda okweyagaliramu era gwe mulamu agwe nkyatambuza kubanga Uganda gye njagala ffenna tweyagaliremu yeesoboka nga mulina abakulembeze ab'ensa abakulembeze abateetiiririra amazima ate abamalirivu obutafera bannayuganda. Kyenjagala obala 10 sookera ku kyenjagala osooka ombuulire nze ndi number 2 President Museveni bwe yali akutikkira yakuwa bubaka ki bwejjukira bwe yabawa? Awo atuuka batugambye nti afuuka kapa alinga musambu takwatika buli road block gyabeerako ayita kompite baba namukwata nga afuuka engu banange the mystery surrounding him. Naye ne batugamba nti mu communist ayagala kutuza mu ujamaa yali enkole y'abakombozi y'Abatanzania ujamaa ani ayagala ebyo atuzaayo mu bye batugamba nga common man's charter ani ayagala okulimira ensi batuzaayo era ennyimba ze twayimba nga zaali za Korea naye ekiseera ekyo nga simanyi oba South oba North naye nga zaali za Bakorea era abalwananga eruweere eyo baalinga Bakorea nga bagenda bajira mu Fiat Passat bwe baziyitanga naye nga bayitawo Makerere naye nga bagenda balwanira mu suuti ne twebuuza bano balwanyi ki? So agenda okutuuka mu 86 okuwamba nga maliriza Makerere ngenda okuyingira kutandika okukola nga ye president nfuna omulimu ogwa Uganda Red Cross Society. Olutalo terunaggwa ensi tenatebenkera ogira kugabako obuwunga eruweera eyo ebyalo ebyo byonna nabikolamu nga tutambulira mu Kasuzuki buno busuzuki obuto buli hard body bwennyini naye nkola mu Red Cross emyaka 10 nenkowogaba obuwunga nakowera koboko nga tugabira Abasudaani abadduse mwe muli abasajja abasomi with the plastic money
naye munange ngo bomugabira tent ate ani amanyi plastic money zo boli mugago boli mwavu fe tukubaze fe tukuwawo okusula tukuwadde buwi tent na busepiki genda webake bana tunulira embeera eyo ati nagaba obuwunga paka ddi salamu waabwe ne digiri zange biri emu ya Makerere emu ya Nottingham University ati kangende nnumbe obutabanguko gye buva ababuleeta bava mu parliament bava mu byabukulembeze eyo kakati omulembe guno nange kambeeko kyenkola kuba ku independence nali sinazaali mu 72 nali nyingira P1 71 bana abakombozi bazze ndi mu S3 abagundi bano abanyanya bajja abanyanya abo bonna ndi mu S4 wo olaba S6 1980 nali mu S4 bagenda okwannouncinga results nga ntudde ku lubalaza awo era ebyaliwo byonna mbijjukira. It's like yesterday. Bagenze mu nsiko tubalaba tuli Makerere ng'obulira buwulize duka ne tudduka ne tuggwerayo twatandika sawa mwenda okuvaawo mu kibuga ne tudda ku 8 ne tudda ku 6 ekibuga ne kyeggala paka abanunuzi bwe batwapayitanga abavubuka bamwawo badduka ne bagenda mu nsiko gwe kye kyaggaana nze munnange nga sibimanyi omwana we Namagunga agenda mu ebyo alina kutuula ku ntebe tuteese laffe Uganda gye batutendeka okubeera mu si yeeyo bukwata mundu tabantu simanyi rumba biki babagamba kuteesa batugamba civility, the responsibility of a citizen bintu by'abantu bagunjufu Uganda gye bali batutegeka ye yabagunjufu sibine byakomanyoko tobola babikomanyoko politics ono gwe tumulimu abana be Namagunga tebali bo tunulira abana be Namagunga ndoza nzenzeka banebuza n'okwebuza nsala baki kuba bambi nali mwana musirifu nali mwana mulungi naye munange politics nankatuusa etuuka wano mbadde nakubuuza ekibuuzo obubaka bwa president bwe yabawanga babatikkira abantu baagala obumanya papa nnyo batugambye mu communist tumulinze bwakwata enkufira bwati nanyisa president bwatyo bwali netumumanyira nti muntu wansiko netumumanyira netutandika n'okunyumirwa byakola Wolo yagamba obeera otya president w'eggwanga nga ogenze mu General Assembly ya United Nations olinye ennyonyi private jet naye ng'okulembera batalina ngatto nga b'okulembera tebalina ngatto naawe ne weebala nti oli president obe bakuyita batya president ng'okulembera abantu abakyatambulira ebigere Patagonia bakuba stamp kati biri bitya myaka abamu tebutegeera lwaki tunyiiga kubanga bwe yayogera ekyo ne tulabira ddala tufunye omuntu ategeera what to run a proud nation. Leero bakoze statistics abayubos nga babala n'abatambalangako ngatto nga bakyali mu Uganda nga bangi nnyo nga nabo balemeddwa mu myaka 3 mu myaka 4 kati kankubuuze nagamba nti n'ogula entebe n'ozigula ebweru kuba Uganda nga bayise bakola olaba eno gate eya wansi mu estate department kati bagiyita Eastern Gate awo nga waliwo ebibanda abakola ebitanda n'entebe ze bayitanga Johnson ne tumanya nti tufunye n'ogula ebikopo okuva e China tugenda kunywa gama mugama mwe tugenda okunywa tetukyabigulayo mwe basalamu abalina ssente ngamba nti bannange nga tufunye ono
manange nga bagulira ba minister emotoka nga tebabagulira zipajero bisere nedda buno Passat Volkswagen Passat bisere bwali mu sente nga mekolozi kugambye buki olaba buno bukola uba bwali mu ba minister lawurero ng'olwo tukoze nnyo naye jjukira nga abantu ba bulijjo balumbye Japan baleeta motoka zinnagoya zakabi the common man's charter. So the common man's charter was attractive. Fenna yatuleeta mu kumuwa ebiseera era netumalaawo nze nayingiriramu mu constituent assembly politics naye ate saamuyingiramu nga abaana kati bwe bayingira n'ogamba nti nze kaakati neerabamu wetunuulira mu ndabirwamu n'olaba waliwo ansinga abalonzi n'abalonzi ennaku zino batugamba twagalayo ggwe abalowoozi si bwe bagamba nga gwe wetunuulira bwetunuulizi mu ndabirwamu ne weepima against yourself ne weepima ne weewa butiiki n'olumba buli byali bitya edda nze taata ye yajja okumpa message nti abataka basiimye ojje obeere eddoboozi lyabwe mu constituent assembly emuga nti taata nze atamanyi nakwogera ngendemu ebyo nze ebyo ate mbimanyi naga nti munnange bantumye nkutuuseeko obubaka buno baali ba district local government eye Kamuli kwolwo ng'etuuka paka Buyende paka Kaliro. So nyangamba taata nja kujjayo ku weekend twogeremu n'essanyu tolifunye nkidde n'okutya nenga nti abantu bino bye bandabiramu. So nezireeka ne bampitiramu ne baŋŋamba nti tubadde n'omukyala ow'NRC mukyala Kadaaga naye asazeewo agenda buzaaya ku directly elected person. Tubadde tusaba nga Bugabula eno tubadde twagala gwe tugenza okutunuula twepimyemu famire ezifenna nga mu Kamuli muno gw'olina muwalawo alina masters degree mu district yonna tali kya bugagga okuba ne masters. I was the woman who was known omugwenti kumpi kati ziri district nga mmeka kati ziri ssatu nze nina masters naye mu kutundu okwo gwe mwana omuwala olwonna wali ofumbiddwa nze gw'olina degree naye tufumbirwa ndi mu kusoma mala okusoma ate omwami agenda kusoma Bungereza naye bw'omaze ate yagenda so abataka bakuwanzeeko eddusu n'ebirowoozaako nengenda mu meeting y'abataka ne babinyumiza naye ng'eyo nnene kuba nakulirako eyo Namwiwa Kaliro bajjajjange bali Buyende. I knew the whole area. Nti ewala nnyo sirina amaanyi. I don't have the energy okulumba eyo yonna nga bwe munjagaliza tewaliiwoko kafu kalala kaliwo bwe bubanga nze eddoboozi lye mwagala waliwo kaakafu akalala ne bagamba Bugabula bagitemyemu emirundi ebiri Bugabula North ne Bugabula South nembuuza incumbent aliwa nti ali North nti wano nti weerere nti awo wenja okugenda mu bibalo byabwe saalimu nga numba Bugabula South nga tuyiriba n'akalulibera bambuuza ebibuuzo ng'ebimu sibimanyi. Ekikulu ekyabwe kyali ettaka lyabwe. How will I secure their land? So omusajja omukadde n'ambuuza omukulu and omwana iwe nti wanyi baba ekiroowa n'olukone bikola ki ku ettaka lya Busoga
nga mukatonda sina kyembi nga tomanyi nti yempanyi y'ebusoga simanyi ne muga nti taata njagala kubuulira simanyi naye nkukakasa siri kulyamu lukwe ettaka lye ebyo byonna nja biyiga kizibu kyammwe ntegedde ettaka siri balyamu lukwe. I will never short change you. Naye ebyo byonna mujja kubinjigiriza kuba ngenda kubeera delegate nga ebirowoozo mbijja mmwe okubitwala. Ekyo ekibuuzo because nali kawala katono size 12-10 nga tebandaba mu kumanya ttaka and their business was ettaka naye nga waliwo abalala bagamba nti aba DP side especially nga bagamba nti ffe twagala waffe ava mu maka ga DP oba atya oyo gwe twagala era nga nina abasajja abakulu aba DP abakwogerera bannondoola bulondoozi kubanga twakolanga joint campaigns naye nga bantambulirako bavuga magaali ne bava eyo yonna ne batambula bawerekera mwana waabwe surveillance nze bino nabimanya dda afterwards yeah but at the time I didn't know but I would see them all the time naye nga baali mikwano gya taata wange baali bantu benkuze nga ndaba so but it's only now that I can define that it was surveillance. DP yalina vetting mechanism. Yalina ne mentoring system. Nga benonyamu the best. Bagenda ogamba nti oyo DP gwerese. Oyo nga ye. Nga bamaze okumukolako background checks bakoze eki. So akalulu nakasinga. Naye yali akuuma obululu oyo yali muganda w'oli omu bwe wali ovuganya naye nno tayitisikana mu kamwa basajja amannya ge twakula tutya era nga when you stand with him you actually feel terrible but it was the call of duty, the passion of service. Omwami Brewer Albert abali wano yali mwana wa mwami teyali naye mwana wa mwami ebusoga abasajja bananyini busoga. So anyway nebaga nti tunagamba tutya ndikana akaana kano kawangudde omwana w'omwami obululu ne babukwatamu ekyalo ky'Namwendwa kyakaba amaziga. Abasajja baali bampagidde bataata bange levo ya taata bange abasajja who were my teachers in P1, people of great respect, broke down and cried. Obubbi bw'obululu bwatandika dda. Nebagamba nti Museveni, you promised us that never again will anybody ever steal votes. What happened? Naye ate nze nali nkooye nnyo because I had beaten more than I could chew. Nga my body was battered. Edda nga tosobola genda mu kooti. Abaali bampagira bakaaba nnyo olw'ensonga nti baabajjukiza 1980. Nebaga nti twafiirwa abantu baffe. Twafiirwa abantu, twafiirwa ebintu ate bikomyewo. Museveni, you've let us down. You told us that never again will anybody steal a vote. Because olutalo lw'ekinaana lwali lwa kalulu okukabba. Kyekyakutwala mu nsi. So we had. Olwo gwe babbira ye baali bategedde nti ddala w'NRM oba sima. Byali bya individual merits. Naye ng'oli ye yali. Naye nga yali wa UPC. Aba UPC baali bakyalimu era ng'oyo ye candidate waabwe. Kati nze nali candidate behind the veil wa DP. Yes. So nengati nze sigenda mu kooti simanyi na bwe bagiyingira. So netugaa nti let's wait for another time. Ye lwalwa. Byalwa. Kisanja kiweddeko. Myaka ebiri. Nga tuddamu mu elections. Nga musinga. Kuluno nga tusibye buli wamu nga buli kamwaka kodi omukategedde. Awera nti kuluno tutta omuntu.
bwentyo nno munange bwe nafuuka member wa parliament owa Bugabula County South. Obubbi bw'obululu kyensoose okutegeera si bwajjo. Abantu okubba obululu bagufuulira ddala mulimu ddala gwe gwatuleetera obuzibu mu 1980. Mpulira gwe gwaleeta obuzibu the lost counties. Bwali bululu era bwali bululu obwagatta UPC ne KY. Okutuleeta ki tuleetera ameefuga bululu ziringa ssente tebateŋŋana. Kati kankubuuzeeyo kamu. Bukyangobera mu kalulu kyaka kyasinze okukyalenjinga koga nti akalulu buli kalulu kembaddemu nakanyumirwa. Nakanyumirwa kuba buli lwenzira mu kalulu buli kalulu kengenda na design mpya. Sidda mu design. Buli kalulu okaplaningira bwako. Ngegera mu design ndala mu style ndala all the time. I'm new. I re-engineer myself and I enjoy it. Nza kalulu kali ntama sirigenda. Kuba ngenda mu kalulu nga nkagala nga nkanyumirwa. Gwe baakaka obukasi kati onyumirwa. Nnyo anti muzimu wakitegeera. Gwakwata. Omuzimu ogwo bwe gukuyingira. Osabire tegukukwata kuba tegukuta. Abasajja ba Moses Ali. Mwe temubategeera naye ffe tumanyi nti it's a lifeline. It's a passion. Kiringa gamba musawo nti okuze kati tosawula. Lekera okuba empiso. Lekera akuba empiso. Ate nga waliwo omwana wuli azirika. Wakadiye yotamukwatako. Teweesimba obireka okuze. Kati era olira nkoze party. Basiru, they don't know that there is a value in him that he represents. Nakubeera in elective politics ever again. Njiwagira. Kubanga kyekisinza okuleeta obuzibu. Abantu obutakkiriza nti okay, the mission is accomplished. Awo wenkubuuliza. Ogenda kwesimba. Yes. Enda Bugabula South. Ozeeka. Ozeeyo ku ground. Ku base. Be bakutegeera. Be bantegeera. Ate batutegeeragana. Abeeka buli mweraba. Nedda. Nali njagadde nnyo okubeera MP we municipality asooka. Njiwe touch. Omanyi bw'obeera nga gw'osooseewo bw'oba abasoga bagamba nti entamu ewulira muliro gusooka. Oluganda balugamba bati. Buganda bagamba nti entamu ewulira gusooka. Kye nali njagadde okukola municipality. Njiwe vibe, njiwe design, njiwe path to become a commercial center and a model. That is what I wanted. I had so many things. Yagala nnyo ebintu ebyakabi. Yagala nnyo ekyogerwako. Yagala bintu birungi mwana gwe. Kyekyoka kyenzijja mu ssomero liri eryansomesa. Love beauty, love design. Nga Katonda bw'omulaba bwe yatonda ensi, yagitonda agyegendereza. Olwasooka n'agamba nti let me kanjawule day and night. Sana n'ekiro byawukana. Era bwe yadde eno n'agamba good. Naye by'omaze bitonda binaabeerawo bijja. Nada tick. Kanjawule gundi land and water. Olukalu n'ennyanja. N'akikola. N'atunulayo n'agamba tick done. That is how I see organizing society nti ogitereza nakotekanyumye lukole bwetuti and you invite everybody in to commune, to be part of where they live. That they are not spectators. That's what I love to do best. Wajeyo kadi. Wamaze okusaba. What a good drive. Mwaba na kintu, mwaba na nyini kintu. Okoze ekibuuzo nti campaign kye yasinga okunyumisa. Oba okuchallenging.
waliwo kubanga yakunyumira ate waliwo kubanga yakunyiiza byonna kasavu kanyo. Waliwo campaign kuba yali yaki yali by election 2007 yali ya chairman Kamuli district. Campaign eyo yali ya moto muliro. Campaign eyo kumanya gwali muliro. Waliwo DPC yajja ku searching my grandmother's house. Okusoka kuyita wange nogende wa jjajja nogende wa mzeyi wange. Kati yampitako naite wa mzeyi nagende wa jjajja. Ngenda okutuuka jjajja tatambula. Omusajja DPC yennyini yali musachi nga jjajja. Nali ngenda mutta omukadde wa musachi nga kimundu mbulidde ebigambo gambo mbusimanyi ngenda ku bribing abantu simanyi ebintu bitadde wa jjajjange. How can you do that to my grandmother? What if she dies out of shock? Oh, Piseke Wang, you could have gone to my father's, but the third generation. Nanyigira omusajja. Naye n'amanya nti akoze mistake. N'abuukira mu mmotoka. N'adduka. Neŋŋamba driver nti mugobe tutomere, mutomere. I was dying of anger. Neŋŋamba nti mutomere. I was ready. Kubanga waliwo obunyoomi obuyitawo. My grandmother, I wasn't looking for what? Because what tutabimanyi bamusitula bamusitule no I mean, and it's a simple house, 2 bedrooms. What can I hide where? So nengoba omusajja nembuuza driver wange kisolo nemugamba kisolo amafuta getulina gatutuuse Juba kuba ndi ready kumugoba paka Juba motoka erina tankers 7 nenga nti mugobe. Musajja n'amanya nti bw'anaatwekinga direct route paka Kamuli. Awo oluguudo lwonna lugenda mukuba ajja kusanga. Amanyi nti awafudde. N'asalawo nti kayite Bulopa, ayite Naminage, akube Kamuli Girls, agwe Kamuli. Ne mugoba nange no mupimye. Manyi nga Kayihura tannajja. Nemanya nti gagenda kuggwamu oba radiator egenda kwabika. Kuba balimotoka bigundu. Nengoba omusajja. Naye yalina driver mulungi era singa teyalina driver mulungi nandibadde baliddeko amagulu nabali abali eri ku kangaru mbaliddeko amagulu because that's how mad I was. Nga ne driver awo yeewaddeyo omugoba omusajja kubanga ali ku order. Yes, fe twali tugenze mu lutalo ne tumugoba. Akati nga nkuba essimu nkubira obutawuni obwo okulyawo mumukwate, stop him. Bakumulira n'okubulira ayise wano. Anga manyi oluguudo. Stop him. Asanga abantu bali wali. Nagamba omusajja yongera mu speed. Ne badduka. Nga yali mu TTV. Nkubye Kamulimba ganye nti olusajja lulwo olujja. Mulukwate cause blockade there. Omusajja ngadduka. Ng'ayingira police. Ng'ayita reception. Agenda duka DPC. Can you imagine that scene? DPC aduka civilian ate mukazi aduka abuse reception adusa ise mu office ye adusa dayo barracks nafe wetusibira nsango mjala bambi yafa akubandulu bananga muyambe ulululu muyambe DPC abafidisi bajja kumuta bano bagwe badalu banange mugada driver agenza mukute ngai koma kisho badoko omusajja atafuse mu pali omusajja tandise kaba abana bange nebugati obadde tomanyi nga ulina abaana naye bwe namulabanga akaba enseko nezinkwata nenzira mu motoka nengamba driver vuga tugende. Lwaki oba singa saaseka singa abantu bali bandabye nga nseka bandigambye nti ate aseka ki, but seeing a DPC cry obusungu bwakubeera kawo na nseko
nenzira mu mmotoka nenvuga nenvaawo kati bwe ntuuka ne ŋŋamba nti soboka ngeko wano oseke neseka for about 20 minutes nga nti kati oyo naye bamuyita DPC naye musajja akeera ku majja n'agamba mukazi we nti ngenda kukola a huge coward who has not even followed the script of how you search. So anyway, ne bamanya nti kaakati lwano lutalo omukazi ono olaba agoba DPC wano twetaagawo omuntu omanyi bwe baleeta Kaweesi avudde Kampala. Kaweesi avudde Korea bwe baŋŋamba ne Kampala yali yakadda hot on the hills ne bamuleeta Kaweesi Andrew Felix omugenzi luli lwali lutalo bwe banziba akalulu ako njagala kukubuulira nti baŋŋaana even nagenda okunywa amafuta baŋŋaana okusigala mu kyalo ne baŋŋaana to greet anybody. Toyina gwena kubuuza genda bugenzi leave bakuvuge buvuzi leave. It was the most humiliating thing that you can chase me out of my home. tobuuza muntu nagamba nti temujja kummanyiira nenjivuga nembayitamu nentandika okubuuza buli omu ku dduuka nga bakulesa emmotoka n'ogivuga nalina driver nemugaa nti parkinga wano njagala kubuuza abantu njagala kubeebaza ne bavaayo nga basanyufu weebale thank you for that and nentambula ne baleeta tear gas it became a war zone nenjingira mu motoka nenvuma nenga nti kasita bategedde nti I really wanted to thank them nenkomawo. That was the worst, the most challenging. Eyaddako ye baleeta kitatta nga tukola by election eya Kamuli municipality eyo baleeta kitatta ne baleese kitatta to kill me n'abakupeni nga tukubika ffe simanyi ompita mmere nze nange kutya nze sikubika bwento tebamala gangu kitatta omwonoonedde tajanga yayina ttiimu era bagideployinga bagireeta kaakati amaaso gaffe bwe gakwatagana bwe gati you know we were in a scuffle bamutumye atomere buli motoka yange era bwankwasaako to put me out of action. I mean kakati bwe nzijukira Museveni oli gwe nkugambye wa 87 23 January 1987 nga ntwala ngwa n'eddalu kuba obatete yatutuusaako ku kino kyovula ekibuuzo kyange kyali kisooka nakubuuziza nti okyajjukira obubaka bwe yakuwa baana bange mbatikkidde musomye mujje muneegatteko tutereeze eggwanga mulitereezezza batunyumiza 10 point program nga tugiddamu nga poem bagiyitaani kitontome ekitontome sekanyolo yamuwanvu tubuulire ebyekita n'amasole byayogera ebyo ye 10 point program gye twali tuddamu ne guno gujjo yagenda yeeyongera naye waliwo eyaŋŋamba nti waliwo endala point program etayanjulwa eyawukanako bino bye batwanjulira 10 point program waliwo eyali silent gye bataatwanjulira oyo okuwamba eggwanga bagyeddize temwalina kugimanya eyo bagyesigaliza naye era mwali baana bato anti twakula kati tutuuse tunaatera okumaliriza ogenda kwesimba webugabula PFF ereeta pulezidenti oba mbadde manyiga ogenda okuya ate mbadde ki bwe banagamba nti nze nga nyambala ng'oyambala abebugabula nga bakulindamu essanyu lye banaaba nalyo omwana ku kyalo ne kibeerako kandidate mama nyambala njagala ekyo weepimire ku luno kulira bino si byakukwatamu you are deployed kibiina bwe kinagamba nti bwe kigamba nti yambala nga nyambala ate ndiko kabizi abebugabula basaba akalulu kubanga Bege TV bagigoberera ku mutimbagano ku website amawulire amalungi bagasoma nze ambassador omukulu owabugabula era owekama naddala owenamwenda
fetuli kyalo kyamaanyi era oluyimba lwe batuyimbamu olwa Obangaina the biggest export osanga e London bayimba Obangaina n'ajjamu Ackson yena mwendwa naye tebatumanyi nnyo tetuli balusaako ni Magola mulimu waki yayimba akayimbaako tumwagala nnyo kyokera mumulonda tumwagala nnyo ekirungi tuminako n'Oluganda naye nako tutayogeddeeko ekifo kya maama Kadaga wadde wavuganyako naye oyimiriddewa olimu sipiika netamu ate waliko naye mwefudde njagala babuulira bonna mbamanyi ate mbamanyi nnyo okusinga abalala mbamanyi ki nnyo oba bwe tukuze ebyobufuzi naye nze ntunuulira how it is to build a party ng'ozimba ekibiina ng'ozimba cadreship ng'ozimba generations of leaders nga bw'olaba UPC ne DP bwe bazimbanga UID NUSU National Union of Students of Uganda nga they build capacity mwenare mu myaka 4 tebalina bazimba yobola bo wefudisa abuka eri ku luguudo ku eri ku bantu n'ayingira n'awamba ekibiina nabeera speaker n'awamba ekibiina you know mubadde mutusekerera mubatulyawo mwefudisa era mubadde museka mwabadde museka tebajja bawandiisa tubamaze tubawadde ninze nina enseko mu mutima gwange ze nindiridde olunaku lwa seeke nina speeches waliwo esooka nti tubamaze tubawambye tuba tetubawambye eyokubiri speech gye nina ndi banna NRM mweganye Kadaga yeyokubiri eyo mweganye Kadaga NRM yegenda omwegano bamu abantu b'ebusoga NRM weganye Kadaga okuzimba party n'okurunning a government. There are two different processes there. Ekisinga obuzibu kuzimba party kizibu nnyo nga mwazimba FDC yagudde ne mugizimbulula ne mugisamba n'essubi ne mulyokya kati TFF ninze osoma postmortem report nti ekintu bwe kifa bakisomera ebikisse bwe mala ngenda basomera wiiro ekiraamo olina yakanjawo byombuuzizwa bigambo binene nnyo kuba nsaasidde nnyo enaale kuba badde twepankirako ate mwe mubadde mugiriikiriza nga mulina Jenankulu wulira twepankirako nnyo this must party this is what party eyo byaweddewo eyo nyabale nyanya eyo nga bewali nabo bebagifu eyo anti bedabayo ngatunyiga amapesa bewali nabo owekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo mwatandika ekintu bebali eri kigenda tiriira oba tolina babo abaana ba neighbor owadde okusigala eba family eyo ate kasitaba mwana wa muganda oba okyajulirira ababa banywa mwenge tebasoma bafuwa njaga kyogamba NRM gwaba muntu bwafesa ono talina musika makaya mugamuso mugabe wako bati tebayina bayinani mundage bwe bazimbye pijide generator tokota tujulira oyo moza general we NRM wachi wamaje mu NRM naida tukikidizibwa okujjako nga nawe okiriza tuteko constitution ate amaje bwana akerenja naganze mbivudde mu walwa bimusiba anti awo tumulinze
awo tumulinze era tetujja kubaako nakyo tumwogerako ng'alese amagye gaffe ag'eggwanga ge tuzimbye ge tutaddemu nga yeeyambudde byonna buutusi zaffe azirese awo kamafulaadi yaffe agirese awo enkofiira zaffe tiyagaasi waffe n'ebigenderako abirese awo azze wano muffe mu kirasha tetuyimwinaako ttaka ate citizen ayina omutuuze abeera nnyo so ffe bolaba we are law abiding citizens ffe abantu abaagala okutambuza eggwanga ku musingi ogw'amateeka nti buli omu bwagutambulirako ebibyo bikula bizinesi yekula politics wakula family yekula kuba omanyi nti you are defended by the rule of law amateeka obukulembeze butambulira ku mateeka ate sigana amateeka ge batandise gano UPDF omanyi nozimbulula ye Museveni azimba n'azimbulula anti amenyawo kasisira n'ateekawo bbanga ate n'omenyawo ennyumba nodda omusoga akeeta kabooto amenyawo kamwana maama ayingira pole nazimbawo kalina ate gye tuzimbye ffenna agamba nti eyo tekola azeewo mama bingia akantu mtu omanyi tuswala mu nsi yonna investor yenna ayagala okujja wano e Uganda asooka kola background check n'abuuza ye bano bakola ki omanyi nga tewano tewali luguudo lulamu around just here Naguru Kololo Nakasero tewali luguudo olutalimu binye naye ng'eno ye upper scale kasita PFF yafunye kaadi tugenda mu kalulu byonna tunabyogera nga tuli mu parliament nga tuli mu state house wagenza okola ku Dr. Besi jemba abatumidde mwenna yali mu bimu badde ngenzeeyo ne bannange tufune instructions empya kuba tulabira ku TV ebizira eriyo TV so largely bye tukulabiraku era atuyita n'atubuulira ye nga bw'alaba ebyo gy'alabira byalabira naye nga bambi abatumidde nnyo tamanyi oba ali ku ki ali awo tamanyi byakooti abalwana mwalwanira bwereere Dr. Besigye omusawo wa President Museveni ali mu kkomera mu kaduukulu alimu yekka tebamukkiriza nakwogera na muntu yenna abo be babayita abayeekera ab'emyaka 4 banaye twerwaneko freedom for all for freedom tukyanoonya eddembe ndyoke tufune democracy so banange Dr. Besigye abatumidde nnyo kyasoose okutulabula agambye nti mulabye the elephant in the room it has grown many tails waliwo tail eya DP waliwo tail endala nga bwe munaaziraba byantumye okwogera eri eggwanga nibibabulira naye nga tweyanza obuwagizi bwe mutuweera mu bwama we hear all those voices and we are the people's front. Tetugenda kusukawo mwebale nnyo mwebale ddala batugoberera buli wiiki tujja kujjanga ewa maama waffe era mu byabufuzi we mukyala Sala Musumba tujja kujjanga tuwayemu ku bitambula eggwanga tweyanziza nange wendi